Yaliko mbaka wa parliamenti omukyalo wa district y'e Masaka era nga yabadde akwatidde ekibiina kya NRM bendera ku kifo kye kimu ekyokumbaka omukyalo wa district eyo Nanziri Kasse Mubanda afudde. Nanziri Kasse Mubanda afiiridde mu ddwaliro lya Aga Khan Nairobi mu Kenya ku makya ga leero era okusinziira ku ssentebe wa NRM wa Masaka district ekibiina omugenzi Mubanda kyabadde akwatidde bendera mu kalulu ka 2021 Peter Senkungu agambye nti omugenzi afudde kirwadde kya COVID-19. Bana Masaka ne Uganda okufaalira mu kitalo nnyo omubaka era kandidate waffe NRM Frida Nanziri Kasse Mubanda tegezeddwa nti afudde. Kitalo nnyo tufiiriddwa nnyo ng'ekibiina kya NRM, tufiiriddwa nnyo nga Masaka Mubanda abadde alwanirira nnyo ekibiina ate ng'alwanirira nnyo ne banna Masaka bonna okutwalira wamu okulaba nti bagenda maaso. Kuba mu ngeri yonna Mubanda akaluka nabadde agenda kawangula naye kitalo nnyo yagala okubiriza abantu baffe era n'okubategeeza nti obulwadde gye buli okujjako nga tusazeewo buli muntu okwerwanako nayeekuuma mu ngeri ye. Obulwadde tebulina gwe butya, tebulina myaka gye busosola. Obulwadde buno busobola okutwala omuntu yenna obwa COVID-19. Ye omuyambi wa Kasse Mubanda mu byamawulire Franka Bwekumbule agambye nti omugenzi yaddusibwa mu ddwaliro lya Aga Khan e Kenya ng'alina obuzibu bw'okussa era ng'alumizibwa mu kifuba. N'ateekebwa ku okisigeni naye nga amawulire agaligo agamukamu wange nti afudde tukyaliko kubuusabuusa n'ekibi nnyo nnyo. Omugenzi Mubanda abadde mu myaka nga 8 egy'obukulu abadde aluubirira kuddayo mu parliament nga yaliko mbaka omukyalo wa district y'e Masaka okuva mu 2011 okutuuka 2016 ate n'agibwayo owekitiibwa Mary Babirye Kabanda. Minisita w'obwakaka bwa Buganda avunaanyizibwa ku by'ettaka obulimi n'obutonde bw'ensi n'obwegaso owekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo akubiriza abantu b'omu Buganda okuyingira ebibiina by'obwegasi kuba muno obwakabaka mwe bugenda okuyita okutandikawo bbanka y'obwakabaka Obuganda budde ku ntikko. Bino owekitiibwa Mayanja Nkalubo abyogeredde mu musomo gw'obwegasi ogwateekeddwa ku ggombolola ya Ssaabagabo Kakindu mu ssaza Busujju. Omusomo guno gwagendereddwamu okuteekateeka abantu ba Beene enkulaakulana egenda okujja nga balina kye bamanyi. Owekitiibwa Mayanja Nkalubo abafalaasidde abakulira ebibiina by'obwegasi by'enjawulo okubeera abeerufu naddala ku nsonga y'ensimbi. Onobeera omu nga weewunise mu kayumbako maama oba taata by'onookola byonna bijja kusigalawo. Oyinza n'okuba ng'olina akawuka kakuluma kali ebitooke byo so nga ate muliraanaawo amanyi nti b'oddira taaba ne kaamulali n'oyiwa ku kitooke nga kawuka kakola ki nga kafa. Naye n'olwekyo bannange twagala mujjumbire emisomo gino gyejje tutandise okwambuza mu bwakabaka buno naye nga ffe ekigendera kyaffe nga minisitule okulaba nga tunyweza obwegasi. Ssaasajja Kabaka yalagira ku matikkira ge aga 2019 tuzeewo obwegasi okubeera obumu g'emaanyi tetujja kutuuka ku ntikko nga tweyawuddemu. Omwami wa Kabaka ow'essaza Busujju Kasujju Makajingo Kaberenge mu bubaka bw'atisse omumyuka we Christopher Nsimbe yeebazizza nnyo omutanda okusoosowaza essaza lino Busujju. Ng'ettooke berinywerera ku Kikolokomba n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka tuteekwa okunywerera mu bwegasi. Kiba kibi abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwegattiranga mu binafu nga okwanjula ne tuteegatta mu bikulaakulanya ensi. Nsaba mwenna abeegatta olw'ekigendererwa mwewale ebyonoona obwegasi mube n'amazima mu bitono ne mu binene. Mujjumbire enkiiko ate mukuume ebiwandiiko. Musikirize bangi bayingire mu bwegasi. Akulira okutumbula embeera z'abantu mu disitulikiti y'Emityana Herbert Sserwanga yakubiriza abantu obuteeyunira nnyo ku nteekateeka za gavumenti ng'emyoga naye beenyigire mu bibiina bye beetandikiddewo bo kennyini. Minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisempijja atabukidde nnyo bannayuganda abamusosonkereza entakera nga bamulangira eby'enzige abagambye nti okumulonda okukulemberamu okulwanyisa enzige teyazza musango kale banuune ku vvu. Vincent Flerio Bamulanga Kisempijja okutabuka bw'ati asinzidde ku kyalo Bugomola Erwabenge mu district y'e Kalungu mu kuziika abadde ssentebe w'ekyalo kino eky'Ebugomola Sennabulya Charles. Minisita Vincent Bamulanga Kisempijja ategeezezza nti wadde bannayuganda abamu okusingira ddala mu district y'e Kalungu bamusosonkereza nga bamulangira eby'enzige, ategeezezza nti kino tekimuyigula ttama n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'amulonda okukulira ttiimu erwanyisa enzige mu ggwanga teyazza musango. Sempijja yali ez'enzige ez'enzige kibamanyi
kabineti ya Nonda kabineti sibo yatuula negamba nti tulumbidde omulabe enzigezaako mu kutulumba wano zaamalawo emyaka 8 mu 1942 zaakuva 1949 era temukangulira ennyanja gye bayita Muttanzige zaali ebintu okuva wali okutuukira ddala ku Kongo naye bo bano abaddugavu balowooza nti ennyanja eri yazitta naye waaliwo n'ebirala naye kituufu zaagwamu mu nnyanja era bagiyita Muttanzige kati nange Sempija erinnya nalitutenze Muttanzige. Ye bwana mukulu w'ekigo ky'Ebwesa Reverend Father Nyanzi Bukulu Fazo Wakabi asinzidde wano n'alabula abatuuze mu masoso g'ebyalo abakyabalaatira mu kirwadde ki COVID-19 nga balowooza nti kino kikwata abali mu bibuga bokka. Muleke kubitwalanga byakusaaga naddala ffe abali entugera tutwalanga ebyokusaaga bannange obulwadde gye buli obulwadde butta obulwadde bututta abantu baffe. Juzi waliwo Faza eyafuna obusaasire dooti emyaka nga3 ng'akulembeddemu naye twasomanga ffenna wadde bamuyita Father Jagwe yafiiridde Kenya. Teekako akantu twetaase ate ffe bafaaza mutweraliikirire nnyo. Nze nsisinkana abantu buli lunaku abataka wansi wa 10 ekitegeeza mu abo balina okubeeramu abantu abo oba okitegeera kati ojja kujja Faza wange ate ngende nkusaabe okitegeera. Tuze mu tawuni kanso y'e Kasanja mu disitulikiti ya Wakiso balangidde abakulembeze baabwe okubakotoggera mu byenkulaakulana obutafaayo ku by'obulamu bwabwe n'ebyensoma y'abaana nga bakulembeza byabufuzi eby'obukyayi mwe batayambiddwa n'akamu. George William Kakooza y'abirina. Town Council eye Kasanje bimu ku bitundu ebikola constituency eya Busiro South esawa yonna eteekebwateekebwa okwegatta ku kibuga Ntebe ekyawamu ekya Entebbe City kyokka ebbanga lyonna eze eyita mu kusomozebwa okwenjawulo omuli endooliito ku ttaka ly'abatuuze nga libbibwa kyokka nga tebalina babayamba ebyobulamu ebibi ensoma mbi mu kitundu kino era bino n'ebirala bannakasanje nga bakulembeddwamu munnamawulire omusumba Robert Mutume Sempa bino babyogeredde ku lukuŋŋaana lw'okuwenja akalulu olukubiddwa munnamateeka Stephen Ssekigozi omu ku abo abayayanira okufuna ekifo ky'obubaka bwa paalamenti mu kitundu kino nga bano babadde mu kika y'essazi. Ekasanje gye nsanze abantu abeewako obujulizi ng'ate basaba akalulu n'omwana aliko abantu kikundi oyo temumulonda mubbi bebanga otusitowerabiranga naye kisinga okutawanya abantu ebintu by'ettaka oyimiriranga ku abiri abantu n'obalaga ekituufu abantu kuno oli atuuka okutunda ku poloti ye ate waba mugobaganya namuwamu nusu ebintu ebitakasa sebo otuyananga ku ebyo. Mu kwogerako eri abantu bano Ssekigozi ategeezezza nti enteekateeka ey'okuyamba abantu b'e Kasanje agimanyi bulungi era agirina mu nteekateeka ze ng'atudde mu kifo ky'obubaka bwa paalamenti owa constituency eya Busiro South. Munnamateeka omutondeke tugenda mu kibuga nga tulina endooliito z'ettaka mukimanyi bulungi nnyo ebbanga lyonna mbaddewo nyigiriziddwa nsigadde nammwe. Eby'Entebbe nga biri bityo abatuuze ku kyalo Kikuumaddungu mu ggombolola y'e Kawanda mu disitulikiti y'e Ssembabule eri e Mawugola baguddemu entiisa omuvubuka abadde agenze okukima amazzi ku mugga Katonga bw'aguddemu n'afa. Lawrence Kasamba w'emyaka 18 ng'ono agudde mu mugga Katonga nga guno gwe gwawula disitulikiti y'e Ssembabule ku y'Eggomba. Kitaawe wa Kasamba kati omugenzi ng'ono Yeremegiyo Bayunzi ategeeza nti mutabani we yamutumye okumukimira amazzi n'amuwa n'eppikipiki nti kyokka bagenze okulaba nga tadda kwe kusitukiramu ne bagoberera era basanze eppikipiki weeri ku mugga ku mabbali n'ebidomola 2 byabadde amaze okuseneramu amazzi so nga ekimu kiri ku mazzi kiseeyeeya ekibakakasiza nti ono yaguddemu. Muzeeyi Yeremegiyo ne banne bwe babadde batuukiridde ssentebe w'eggombolola y'e Kawanda Asumani Mwanje ne bamutegeeza ogubadde era ono akwataganye ne poliisi Ssembabule ne bakubira abalubbira Entebbe abazze ne bannyululayo omulambo guno. Asumani Mwanje asaasidde abafamire olw'ekikangabwa kye baguddeko kyokka n'alabula abatuuze abalina abaana nti amazzi mangi naddala mu biddiba n'ebisenyi nga nabwe ekityo beewale okubasindika. Z'abannakibiina ky'NRM ezigambibwa nti zabbiddwa ku ssentebe wa disitulikiti ku ssentebe wa NRM wa disitulikiti y'e Bukomansimbi zikyatuuza bannakibiina kino bufofu nga bamu bagamba nti tezabbiddwa wabula kaabadde kazannyo oba ntalo mu kibiina. Nti akawungeezi k'eggulo ssentebe wa NRM wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Shafiki Mwanje yabbiddwako ensimbi ezisukka mu bukadde 8 nga zabadde z'abakaada ba NRM 3 ag'ebyalo mu Bukomansimbi North wabula n'okutuusa kati ekituufu ku nsimbi ezo kikyabuze nga abamu bagamba nti tezabbiddwa wabula ekizibu kiri ku baani ababadde balina okuzigaba nga buli mukulembeze wa NRM yabadde ayagala yabaagaba ensimbi ezo olwasabireko akalulu.
ow'amawulire wa NRM Bukomansimbi Sowedi Serwadda agambye nti bo ng'abamu ku bakulembeze tebannamanya kituufu kubbibwa kwa nsimbi ezo kuba ye yatuuseeko ne ku poliisi azuule ekituufu nga kyokka ne poliisi tebimanyi. Ssente ezoogerwako zivunaanyizibwa ku bantu bana okuli ssentebe wa NRM wa disitulikiti y'e Bukomansimbi avunaanyizibwa ku by'emirimu gy'ekibiina mu disitulikiti eyo, Ssaabawandiisi w'ekibiina kw'ossa omuwanika wa NRM e Bukomansimbi nga bonna be batuukiriddwa bategeezezza kimu nti bali mu lukiiko, wabula ensonda zitutegeezezza ti ssente ezoogerwako nti zabbiddwa waliwo n'abamu ku babadde balina okuzifuna nga bazifunye akawungeezi k'eggulo nga kakati tebamanyi ezabbiddwa zeze. Ntebe wa disitulikiti wa Kisoma Tyalwanga Bwanika yeekokodde nnyo ekirwadde ki COVID-19 ekisaasaanira ku misinde emiyitirivu kwe kusaba abasawo okukwata obulungi ab'obukiiko bw'ebyobulamu ku byalo ba VHTs nga bali mu bitundu gye basindikiddwa. Bwanika okwogera bino abadde mu musomo ogugendereddwamu okubangula abasawo abagenda okutalaaga ebyalo nga basomesa abantu ku ngeri gye bayinza okwewalamu ekirwadde kya ssennyiga ono omukambwe. Agambye nti singa abasawo bakwatibwa bulungi ba VHTs omulimu gujja kubanguyira. Bakola omulimu gwa bwereere naye ate omulimu mukulu ndoza namwe mukimanyi kubanga without them ndoza kuba mukirabe temulina kyemufuna, temulina facility naye bo bali beewaayo okukola bulungi bwansi. Kaakati byonna bye tugezaako wano olaba nga kizibu kusooka bangi nnyo ate ne bajeti nga bimanyi tekkiriza. Kaakati waliwo omuntu okuba nga tali bulungi mu remuneration oba mu welfare naye ng'ayisibwa buki bulungi. Kaakati ne kuba VHT zibu bye balina kuba tubabeeramu they always go. Kati obuvunaanyizibwa bwaffe kukozesa that management skill ey'okubalabawo okuba bibi. Kati awo omuntu abeera mu uncertainty ne fear ne insecurity ng'akola ku kigambo ekikulu ennyo eky'obulamu abeera dangerous. Abadde omuyambi ayinza okufuuka eki. Okugaba obutimba bw'ensiri mu disitulikiti y'e Mubende kuzzeemu kigoye Bwezinga olw'abantu abamu obutafuna. Kusomesa abantu ku byobulamu mu disitulikiti eno y'e Mubende Kawoma Charles ategeezezza nti obuzibu bwavuddeko okulema okwewandiisa nga baali babagambye mu mateeka okusobola okulaba nga bafuna obutimba buno. Annyonnyodde nti bangi batabisa ebyobufuzi mu nteekateeka eno ey'okugaba obutimba ne balema okwewandiisa nga beekwasa kimu nti baabugabidde mu kiseera ekya kampeyini nti bulimu ekigendererwa ekyokubaperereza okulonda abantu abamu bo bagamba nti tebaagala. Embeera eno eviiriddeko bangi okuwaayo amawulire agatali matuufu mu nteekateeka eno ey'okugaba obutimba ekyabaviiriddeko obutafuna butimba buno ate olwo ne balyoka batandika okwemulugunya. Ebyo ng'obitadde ku bbali ye ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Kibuuka Francis Amooti awanjagidde minisitule y'ebyobulamu okudduukirira disitulikiti y'e Mubende nga basuumusa amalwaliro agamu bongere ne ku bungi bw'eddagala. Obungi bw'abalwadde abeeyongedde mu kitundu. Agasseeko nti embeera eno eviiriddeko balwadde bangi obutafuna eddagala olw'eddagala ettono lye bafuna bali ku kusaba bavayo badduukirirwe.